Ababaka ba Parliament nga bakulembeddwamu omukulu Abed Bwanika ogatteko awo omukulu Asmani Basalirwa bategeezezza nga bwe bagenda okwekalakaasa ku lwa sipiika waabwe mbu olw'eggwanga lya Bungereza okumuteekako sanction okuba nga takyakkirizibwa kugenda mu Bungereza lwa kulirwa nguzi lwa kukola bikolobero ku Bannayuganda na lwa kubba mu musimbi gwa Bannayuganda. Twabagamba dda nga balowooza bye bategeera ennyo kaakati bye beefuula abategeera ate kaakati kibalidde. Abed Bwanika yakulembeddemu abagenda okwekalakasaako sipiika Muhammad Nsirikuniya Kamulese kwegamba bonna bali ku kibali kimu nkwawaza sipiika wa Paalamenti omukyala Anita Among. Twabagamba mujja kweyanika, twabagamba mujja kweyambula. Baganda bange, mikwano gyange, embeera yeeyo, ebigambo byebyo, tetuyinza bbawa bigambo bingi n'endowooza nammwe ebigambo mutandise okuba nga mubiraba era nga enkula z'abano mutandise okuba nga muzirozaako. Ffe twabagamba ebigambo twabiraba dda ne tubagamba baganda bange, mikwano gyange, kikana akaseera akatuufu buli muntu okuyimukiramu ogamba nti no nedda ekimala kimala, tuyimukire wamu tutereeze eggwanga, tuyimukire wamu tutambuze Uganda etambule, buli munnayuganda afune ekituufu ky'alina okufuna. Era ku lw'eggwanga lyaffe ffe nga bannayuganda, ffe nga bannansi tulina twongera obbategeeza n'okubagumya baganda baffe, mikwano gyaffe mwenna gye muli ne gye musinziira nti bino mwami Tebuhabulwa byali mukola, bino mwami Tebuhabulwa byali mu kubuzaabuza, bino mwami Tebuhabulwa byali mu kuteekawo. Twongera obbajjukiza n'obbategeeza bwonna butego, abutega tumalamu maanyi, abutega tujja ku mulamwa, naye mmwe abasigadde ku mulamwa tweyanzizza era tusaba tutambule bwe tuti, tutambulira awo. Bingi bijja tuukawo, fine diversion nnyingi zijja kukolebwa naye tubasaba musigale ku mulamwa. Tebuhabulwa agenze mu maaso ssebo n'okukola ejjooguli. Abed Bwanika yagenda okukulemberamu bagenda okwekalakaasa. Muhammad Nsereko abeereko awo wakubiri amuddire ku mugongo. Naye mwe tuva ku Muhammad Nsereko tugende ku mukulu Asmani Basalirwa eyaleeta yennyini etteeka ery'ebisiyaga mu Paalamenti. Be bagamba nti bye byaviiriddeko mukama waabwe Anita Among okumuteekako sanctions zino. Tujoogeddwa baganda bange, bannayuganda, mikwano, bataata, bamaama, mbabuulira nti tujoogeddwa naye lino lyonna ejjoogo lye tulaba ligenda mu maaso olwa sipiika n'olw'akabinja ke. Twongera obbajjukiza lyonna lijja kufuuka lufumo mu ggwanga lyaffe. Era twongera obbasuubiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency Elected President of Uganda, ng'alwamu ne bannayuganda ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino tuwaki tagenda tambulira ddala bulungi. Era tulina okukkiriza nti pulezidenti w'abantu omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yatugamba tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe. Bw'ati Abed Bwanika, Muhammad Nsereko, omukulu Asmani Basalirwa bwe bateeseteese okwekalakaasa wali ku kitebe kya Bungereza nga bawakanya sanctions ezaateereddwa ku mukama waabwe Anita Among. Musajja mmwe mwewadde eddembe. Mwewadde eddembe naye nga twongera obbajjukiza mujja kuba bulungi kubanga ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Museveni bw'anaakola kyamwesimbemu tewakyali kyazza. Oyo ndowooza ennamba y'amasaaba nga bamaze okubba amasimu ge, ennamba y'amasaaba gye yasembayo gy'abadde alina, so yali mpandiise mu mannya g'omukyalo oyo. Era yalina layini ye ey'okubiri ndowooza kwe baali basindikanga kasente ka data, so omukyalo oyo era ng'eri mu mannya ge. Tegeezeddwako omukyala yaŋŋambye baamukubiddeko essimu okwosa ejjo leero lwakusatu. Aŋŋambye ku Mande baamukubira essimu ne bamubuuza Masaaba omuyita otya, oli mukyala we? N'abagamba mukwano gwange, mukozi munnange nali nkola naye. N'abagamba kijja kitya okuba nti layini eno eri mu mannya ge ate ennamba yo mweri mu ssimu muno? N'abagamba oyo mukozi munnange mbadde nga nkolanga naye. Ne bamugamba ye kaakati osobola okujja ekira, funayo olugoye, funayo n'obuntu obutonotono ojja ekira. Naye tebaamwawulidde kirawa, naye bamugambye ekira ndowooza ye Kira police station. So omubambi omukyala era kye yakoze olwamaze ofuna info yo n'ennamba y'essimu n'agifuna, then n'aba blockinga. So what I had to do, nange nenkola ki, nembi forwardinga
eri abakulu ku secretariat at least legal team bwebe esobola etuukeyo kokukira police station ekakase erabe oba Masaba wali bamulesa ne bamusuulaawo eitho bakinza okuba kati enamba ye bali mugikozesa ku trackingirako bantu balala basobola okubakwata I don't know naye nga bayirabike ka update akaliwo kensobola okubagamba mukyo ntegeeza ati twongere okupushinga twongere okupressinga tubanje muganda waffe Masaba Faustina kyovula mbadde mbasaba live kuno ng'otuuseeko tusooke tusuulewo ka comment ka free hashtag ako Erema nkutumiddeko tusulewo ka free hashtag aka Masaba nabagambye kantu katono nnyo gokalabanga katono naye kajja tugattako kajja twongerako ndaba amaanyi agabanja Masaba matono ye kulimba kubi baganda baffe amaanyi agabanja muganda waffe matono nnyo siwe kyandibadde yes siwe kyandibadde oyinza okungamba gwe tebikwatako biki naye munnange enkyalu keera ng'ate oli mu kizibu kyekimu obanga oweewuwo oluganda lo abuze temumulabako temumukubako kimunye so kino mbagamba kitukwatirako ffenna yes mu ggwanga buli omu alina kuba mutebenkevu nga buli omu aba mutebenkevu nga buli omu mutebenkevu naye olowooza nti gwe oli safe nga banna balala tebali safe kitegeeza naye lugenda kuca lumu ku makya kikutuukeko mukategedde baganda baffe so sulirawo hashtag free Masaba njagala muganda wange abeera ali kuno ku live otule ku live wano oterere ng'onsuliddewo ka hashtag kokka so ka hashtag otule ku live oterere tugende mu maaso yes bu program bwaffe buno tugenda tandika okubeeranga nabo ssaawa bwe ziti ekyo njagala nkibamanyize era notification ngiteekeko ssaawa 4 okuva Monday paka Lwakutaano ekyo nkyekomitinze bwe wanaabaawo ensonga ey'okwogera outcome from Monday up to Friday ngenda bankola lives zange nga nziweereza essaawa bwe ziti zennyini wakati wa ssaawa 4 n'ennya ekitundu paka ku ssaawa 5 kitundu oba 6 ngenda bampeereza program zange zino munsabire wenna abasponsa bange abampaka data bakyaliwo era nga bakyali ku muzuuli nja kubaawo naye nsijja kujja nga tewali nsonga nja kujja waliwo ensonga ey'okwogerako ey'okutaanyaako yes baganda bange so wana masika mulimu mugwe bali gwe mukolera ddala yes munaye amaanyi omuzungu waffe wafcast ge yateekamu okufuuka wafcast njogera ku Anita Amongo ate abangereza banne tebamwefuulidde tebamugobye mu association ate tebamugobye mu ggwanga lye abantu beefuula naye omungereza yeefuulidde mungereza munne omukyala nga yateekamu amaanyi omukyala n'alinnya ennyonyi empisa ezimukyusiza okuva mu bbulaaka omanyi kitegeeza okuva mu bbulaaka n'ova mu original kalayo n'ofuuka kkala endala omanyi chemicals z'oba okozesezza omanyi ssente z'oba otaddemu omanyi obudde bw'oba otaddemu kintu kwekuuta kale katugeze nti Anita Amongo yasooka kwekuuta naye kintu kwekuuta n'otula ku mubiri guno n'otwala almost like 2 hours obanga yalina omukozi amukuuta n'akuuta then n'atuuka ku level egenda ku mpiso banaawe bw'obudde bungi eyo time yonna omukyala gye yateeka mukitegeeza yali yeegwanyiza okubaako omuzungu naye kati mukeera mutya ku makya ne mugoba mungereza munnammwe ne mugoba mangere ne mumugamba genda ekyo kiba kikola kirungi nga ne Queen yali akamala okufa wano mangereza n'asituka n'agenda n'akungubaga ku kitebe kya UK wano mu ggwanga era nga munakuwavu bitya maama waabwe Queen wa Bungereza afudde munnaye abangereza si bantu bangu bwakedde ku makya ne bamugamba genda tetukyakwetaaga ebintu bizibu nalabye figiti ng'etabangawo mu ggwanga muno mu byafaayo palamenti y'eggwanga ebadde terespondinganga nga waliwo ekituuseewo naye nkukakasa UK ebadde yakateeka ekiwandiiko kino ku website yakyo tekyatwalidde palamenti ya ggwanga ddakiika 45 ng'erespondinze
nkati wano nkujjira okulaga nti abagamba abo abazungu tetuli beetaaga abo ba colonialist. Uganda is a sovereign state. Teina kyetaaga mu bazungu. Omuzungu yatadde kibakuntumi ku website ye within 45 minutes parliament ngeyita mu Chris Obole yabadde responding. Oba Munnayuganda okitegeera, oba Munnayuganda okategeera. Nze simanyi omuntu gwe seetaaga n'abaako akantu kankola lwaki nkawa amakulu era lwaki nkankana n'embuguma mangu nveeyo neewozeeko. Kati parliament yaffe yessa mwe yatandise nakedde wano nenkola live nga ba update wano nembagamba lwaki nziza okukola live eno nti UK Prime Minister we UK ye nga afulumiza ekiwandiiko nga kifulumye bulungi ku website ya UK yataddewo ensonga. Okibuliza yataddewo ensonga ze nambulukufu nembagamba mu ensongo zaaba zitadde wano nambulukufu naye kino bagenda kiwunzikira mu kisiyaga. Bana abantu bali wero predictable kati ekisiyaga ye defense yaabwe newe babba newe abeera mu lyake newe beewa ssente ne ssente embitirivu avaayo okubasongamu omumwa bwati n'abagambako kisiyaga oyo musiyazi. What happened? Binnayogedde wano ku live Chris Obole bye yavuddeyo nabyo mbu kakati muvunaana muti omuntu atayingirangako mu anti-corruption court muvunaana mutya. Anita Amongo is not a beneficiary. We mubanga mugamba bali ababiri Goleti Kitutu ne Nandutu bo bayingirako mu anti-corruption court. Okiwuliriza kakati Anita Amongo mumuvunaana musinziira ku ki? Abaffe nange nenjagala obuuza Chris Obole. Anita Amongo yakkirizaako nti yafuna amabaati mu bukyamu oba teyakkirizaako? Anita Amongo yeetonderako General Museveni amusonyiwe olw'ebyo byonna ebyaliwo mu ssaga y'amabaati oba nedda? Chris Obole ne Sabbiiti Joseph Muzeeyi yasitulako amabaati ago n'agajja ewa Anita Amongo ne kagenda ku Office of the Prime Minister Nammanve ye oba nedda? Kubanga waliwo facts, waliwo ne evidence. Omuzungu ye tagenda kutuulawo akulinde nti kooti ze Uganda zijje zikuvunaane. Gwano waliwo abakwatiddwa mu bulyake lubona mu kituli ne basigala mu woofiisi nga tebanyegeddwako na yadde. Kati wadde olinda omuzungu azizemu alinde kooti ze Uganda zisalewo nga olinda omuzungu akwatani alinda Anita Amongo ayingire anti-corruption court kuki? Kubanga ya facts. Anita Amongo amabaati yakkiriza nti amabaati nagafuna mu bukyamu era nengakozesa okugabira amakyaki eyo nga nzanya ebyobufuzi byange. Evidence with video zakwatibwa nga Sabbiiti Joseph Muzeeyi asitudde amabaati, Anita Amongo amabaati agazzayo ku Office of the Prime Minister. Okiwuliriza bulungi. Era n'abakulu mu kitongole kya poliisi ekya CID ne bafulumya lipooti nti amabaati gakomyewo mu store ya Office of the Prime Minister. Kati Chris Obole bujulizi ki obulala bw'oyagala omuzungu atunuleko? Nabagambye bakiwuzikira mu basiyazi. Naye Anita Amongo alina amaanyi. Oyo omukazi wa tabu. Mainstream media ze Uganda zonna zasoose okutya okuba story. NBS wekuba story we deletinga. NBS weteekayo we deletinga. BBS nayo nibigisobera. Era bamaze kwekukuutiriza ku kiwandiiko kya Chris Obole teyafulumizza neŋŋamba Uganda wano weetuuse. Abantu abamu basobola okubba ssente y'omuwi w'omusolo nga tebakooneddwako tebagambiddwako mpawo n'omu abagambyeko. Asaike neŋŋamba bannaaye tuli kuki? Era wano teweewuunya ojja kuwulira Omugalaatiya ng'avaayo ng'abagamba nze nabagamba
abasiyazi be balwana Speaker Anita Amongo, abasiyazi be batulwana Bobi Wine abadde Bungereza mu basiyazi, era yatudde n'abasiyazi mu parliamenti ya Bungereza ne basalawo balwanisa Anita Amongo, abasiyazi be balwanisa Anita Amongo nga bakulembeddwa mu Bobi Wine. Mulindo Omugalatia. These guys are well predictable. Mulindo Omugalatia. They are well predictable. Omugalatia watu wagenda fubu tukayo. Twabagamba Bobi Wine akolera basiyazi. Kati yabadde yakave Bungereza atudde n'abasiyazi, abasiyazi ne bavayo nti Speaker Anita Amongo bamutaddeko ekkoligo. Bamutaddeko envumbo. Oyo Omugalatia foot soldier w'abebitibwa mu mulinde mujja kumuwulira. Kakale waliwo ambuuziza, waliwo embaata ebuuziza, omanyi embaata za NRM zino oba ziwungamu sikitegeera. Waliwo embaata ebuuziza kakati ezo sanctions ziyambirawo eggwanga Uganda. Kati abo abazungu sanctions ze bateeka kasoke nga tetunnagenda ku ekyo ekibuuzo. Waliwo embaata ya NRM sitera ziyita mbaata naye katuziyite pungulu. Waliwo pungulu ya NRM ebuuziza negamba kakati bwe babanga si kisiyaga lwaki Anita Amongo gwe balonzeemu ne balondamu Goleti Kitutu ne balondamu ne Nandutu bokka si be benyigira mu mabaati, lwaki tebasokoddeyo ne Nabbanja, lwaki tebasokoddeyo Matiya Kasaija? Naawe kankusomese kankakubuulire kano. UK yatadde envumbo zino wammanga. 1 ekisooka ya freezinze assets. Ekyokubiri yataddeko travel ban. Okiwuliza. Ekyokusatu neteekako financial restrictions. Kakati mpuliriza. Ekisooka assets. Bungereza list y'abo abantu bonna abenyigira mu bulyake mu bubbi bw'amabaati yabadde balina
bwe malo bafuna then etuula wansi netandika okukola okunoonyereza kwayo mu bantu bano bonna ani ali na assets mu Bungereza wano mu UK ani alina business wano mu UK nti ku list eno gye tulina wano abalina business wano mu UK kuliko Mama Kizigo Mangere waabwe Anita Amongo kuliko Goleti Kitutu kuliko Nandutu nti bano basatu balina assets wano mu Bungereza nti yes bano basatu basobola okwagala okulinnya okujja e Bungereza wano nti yes bano basatu basobola okulaninga businesses wano e Bungereza nti yes kati bano bateeke ekoligeeryo oba okategedde sometimes tukozeseeko ku common sense amagezi amazaale mulimu ebintu ebiteetaaga yingira kirasi ng'olina kukozesa ku magezi mazaale kubanga nze sisobola kukeera ku maca nenteeka bbaani nenteeka envumbo ku muntu atanninaako kakwate kubanga kitegeeza mba mumaze ga mubwereere kati bano abantu UK be yataddeko envumbo balina emmaali mu UK era UK babadde bajettanira balina mu assets okategedde pungulwa NRM okategedde ekyo nkivuddeko ekyokubiri pungulu yemu yabuuzizza kati restrictions ezo envumbe ezo ku speaker Anita Amongo okawulira ku Goleti Kitutu ku Nandutu ziyambirawo eggwanga Uganda ati wano wetugenda gwasasula essente y'omuwi w'omusolo gwe alabirira ensaasanya ya Anita Amongo gyasaasanya $210,000 buli lunaku okategedde Anita Amongo bw'aba alinnyo ogenda e UK okulambula bizinensi ze zino akozesa ssente ya muwi wa musolo oba okategedde oba okafunye bulungi nnyo kati naawe bwe balwala tebabajjanjabira wano jjukira expense ziri waggulu nnyo nga babajjanjabidde wabweru wa Uganda okwo kuliko okusula okwo kuliko okubalabirira kuliko ne medication oyinza okwesanga nti buli lunaku lwamala mu ddwaliro eriri wabweru wa Uganda wano tugeze ali UK buli lunaku ayinza okusaasaanya $4,500,000 eyo ssente ya muwi wa musolo oba okategedde oba okafunye kati olwaleero bw'okeera ku maca n'ogambe ne maali njiboye gy'alina wano kitegeeza entegetege zino omukutte ate kabonero kagenda eri abalala abandiyagadde okudibaga ssente y'omuwi w'omusolo n'okuzannyira mu nnaku y'abantu bamufuna mpola abanaku obuyambi bwabwe oba okategedde ekirala nti abantu bano buli babateekako bbaani nkujjukiza abaana baabwe basomera mu nsi ziri okategedde likitegeeza wano e Uganda tebagenda kufa ku byanjigiriza birungi lwaki
nti abaana abaabwe tebakisesinga bino, abaana abaabwe bakisesinga byebunaayira. Kati the more bateekako bbaani zino kijja kubaleetera abamu ku magezi agagamba nti katutereeze waka wano, tusigale waka wano tubeeko ne byetuddaabiriza, kubanga in case embeera yonna weebeegayegaye wano ewaka nsobola okufuna services mu bwangu. Kyenkugambye nti sometimes use common sense. Okiwuliriza? Ensi nga Tanzania, Kenya, kizibu nnyo okuwulira nti omukungu mu gavumenti ye Kenya bamujjanjabidde bunaayira. Kyovula abalina zi Aga Khan, balina zi Nairobi Hospital nti baakola investment mu byobulamu ne mu byenjigiriza, nti before nga tebannagenda bunaayira basooka mu byanjigiri, basooka mu services za waka wano. Naye buli woobeera mu ggwanga eriri corrupt, nga lirimu abayake, lirimu ababbi, lirimu banyugunya, lirimu baddiira, mu ggwanga tebajja kubaamu ne tebakola kirungi lwa nsonga nti essente bazirina ezigenda okufuna ebirungi ewabweru w'eggwanga Uganda. Pungulu wa NRM okategedde. Kakati bwe ziba sanctions zino tezirina kyezikola ku bantu bano. Anita Amongo yasituka n'agamba talina kye yeetaaga Bungereza okujjako ebukedi n'ebuyende. Naye weebuuze lwaki yayanguye mangu okuddamu Abangereza. Okiwuliriza? Lwaki yayanguye mangu okuddamu Abangereza? Era lwaki yeekwasizza abasiyazi nti ye defense? Bamyangamya wano, if you have a travel ban, it's most likely that other Western countries will not allow you to enter their countries. Yes. Omuzungu nekiyitibwa integrity. Ate kisinziira bbaani bakutaddeko yaki ndi ensonga ya bubbi, ya bulyake, misappropriation of government funds. Enyo nsonga ndala nnyo omuzungu teyeesembereza mulyake. Obwega baleetera buyisayisa bubi. Okiwuliriza? So kati gwe pungulu wa NRM abadde agezaako okwebuuza nti kino zino gundi ziyambirawo eggwanga Uganda, ziyambira ddala nnyo naddala ku muntu wa wansi. Abasajja babbye buli kimu kyonna bakifulumya Uganda wano. Webatuuka kugendako ka holiday bagenda Dubai. Wekuba kubajjanjaba nziku bagijjanjabira UK, Seattle. Okiwuliriza? Eyo yonna ssente ya muyiwa nsolo yetambulawo yegenda. Abaffe kambuuze, ekisiyaga bwe kiba nga kyekizibu ky'eggwanga, lwaki ekisiyaga ekyo si kizibu e Tanzania? Tanzania teri nkulakulana. Lwaki ekisiyaga ekyo si kizibu Rwanda? Rwanda tewali nkulakulana. Lwaki ekisiyaga ekyo si kizibu Kenya? Kenya tewali nkulakulana. Lwaki ekisiyaga ekyo si kizibu Burundi? Lwaki ekisiyaga ekyo kifuuse kizibu wano mu ggwanga Uganda? Ng'ate ababbi kye bakozesa n'abayake kye bakozesa. Ngungu obwo gwebuuze lwaki ekisiyaga kifuuse ekizibu mu ggwanga wano Uganda. Oyagala kutugamba Rwanda teri basiyazi? Tanzania teri basiyazi? Oyagala tugamba basiyazi abali wano basinga abali e Kenya? Lwaki bo towulirayo biri wano? Lwaki towulirayo biri wano? So kati ddamu otegeere nti olwaleero Bobi Wine yayimira n'akugamba nti ekisiyaga bakireese nga kyakulwanyisa gyendi. Kati kikiri ku Bobi Wine yekka, naffe gwagenda ogenda emulago wali eri ng'otutta omulwadde, tuukako ekiruddu abalwadde bali ku seminti wansi we beebaka. Ogenda mu ddwaliro ozadde omwana bamututte mu incubator, bakugambye nti amasannyalaze gavuddeko, abaana bonna bafudde. Bakuleetedde omwana nti emmese emulumya omutwe.
Mogezeko complaining ogezeko gamba bannaye bino sibitegeera bakugamba oyo musiyazi. Oyo musiyazi basiyazi be batulwana. No. America Bungereza wezivayo ne zibagambako ku bibi byammwe neneeyisa yammwe olwo nga mwangwa mubayita ba colonialist nga Uganda we sovereign state Uganda bagireke ekole ku nsi zaayo mwe bantu bamu mwe musituka wano mu ababaka ba parliament mwe muyisa essente y'okwewola mu basajja bano nti Museveni agenda kwewola n'ayingira parliament ne mukonfaminga ne musayininga nti genda weewole. Olwaliro muvuma abazungu emisana ekiro mubeera ku mavivi nga mubeegayirira munaye no mutuyambe nabbanja tava ku nnyonyi nabbanja asiiba ku nnyonyi ng'agenze kwegayirira abazungu mukoddomi wa Museveni Lwaboogo asiiba ku nnyonyi ng'agenze kwegayirira abazungu wano ssente ne ssente y'omuwi w'omusolo yatokomoka nga Lwaboogo ali ku nnyonyi nga bamaze obbagoba mu katale ka Gowa Lwaboogo n'asasula media ne media z'e Bulaaya awo mu America basobole obbakubira ekikopo abasajja babaleke babaddiremu badde mu katale ka Gowa. Ongambo tyali teweetaaga muzungu omuzungu aleme okweyingiza mu nsonga ze nga buli kaseera ogendayo okuya amavivi ku ttaka ng'omuzungu wano akubanja ssente ne ssente nga projects ezisinga wano omuzungu yazifandinga goyagala akwate bukwasa akuwe wakubuuzaako nti munaye bino lwaki tebitambula bwe ziti zino ssente ze nnakuwa zikole bwe ziti ng'omuyita musiyazi olwo mubi nnyo olw'okuba akugambyeko. Omanyi bannayuganda mubasiriwazza akabanga akawerako. Museveni gwasinza okufuna mu basiyazi buli kaseera State House entebe oba oyaniriza basiyazi wa gwe buyita abasiyazi wa organization ziziri wano empitirivu zemukubamu ettooke naye nga zisponsalingibwawo. Tulina amakanisa wano amayitirivu nga gali government leaning naye nga galimu ebikolwa ebyo. Mmwe musinza okupromotinga vice eno nga mugidiscussingako. Niyo Bannayuganda mubakutta obumbula. Bannayuganda mubakwata offside. Nze njogerera wano nze kanfuka omusiyazi naye nga nvumirira okwonoona n'okudiibudde ssente y'omuwi w'omusolo. Yes, kasite eggwanga likiraba kati kye twabagamba nti ekisiyaga bakireese kulwanyisa Bobi Wine. Naawe kaakati agamba emulago teri ddagala, kiruddu teri ddagala, abasawo tebasasulwa, omusolo gususse obungi, bajja kuyita musiyazi. We tugenda ffenna tugenda fuuka basiyazi kubanga ebitunyigiriza byeyongera buli lukya byeyongera ate we tugenda kabula muliro. Kaakati nno olwaleero miliyoni 3 oyina otegeeza URA munaye na miliyoni 3 nva ku kyeyo Buwarabu nzizeewo ne miliyoni zange 3 nazo bazaagalako omutemwa. Naye ekibuuzo kiri nti weebuuze lwaki miliyoni 3 ze batandikiddeko kubanga miliyoni 3 ssente ntono nnyo ku babbi b'omu ggwanga lino Uganda. Lwaki miliyoni 3 tebaatagetinze bali kubanga awo ku kisaayi waliwo abafuluma ne biliyoni mu bisawo ne bafuluma ne baziyingiza. Baatagetinze gwe mufuna mpola gwasondasonda akasenteko atasobola kayisa mu channels ndala ndi akasenteko ka kinakozo kagattiriza oli ku kyeyo kawezeewo otya n'okasindika e Uganda bano bayinza okwonoona bayinza okkakulyako kati baatagetinze gwe omwana ali mu kiyumba nti akasente kange kakina kufuna emitwalo 88 funa emitwalo 7 mbadde mu kiyumba emyaka 5 emyaka 4 pezezaawo akasente kange kakano katono kati nkomawo wakakuyiya. Baatagetinze gwe kubanga bandi badde bagamba nti otandikira ku miliyoni 2 nti oba ofuluma ggwanga wano ng'oyisawo miliyoni 2 URA oyina ogitegeezaako ne baba atandikidde ku miliyoni 3. This is small money compared ku babbi ba wano betulina. Essente ne ssente ziyingira wano mu ggwanga Uganda mu kiyitibwa money laundering. Ebyo by'owulira nti Museveni olwaleero alina investor gwasisinkanye simanya asinkanye Akon simanya asinkanye bakanye West simanya asinkanye ono medical bikoze bitya
abo boolaba abajja wano tebazze kukola bizinesi Uganda mbu Museveni amuwadde ettaka agenda muyambako simanyi biki abo bonna bali mu kiyitibwa money laundering baba batambuza ssente ya mwami Museveni kugifulumya ggwanga lino na kuyingiza baba bafulumya batambuza ssente ya Sam Kahamba Kuteesa baba batambuza ssente ya Salimu Sale okitegeera kati ezo ze bakugambye milioni 3 batagetinze gwe munaku munnange twabagamba lwoya lwaki lwoya lwa munyindo olwekunyula lwekka n'olukunyula n'okunyula Agnes Nandutu no bodyguard no escort vehicle no bugombe minister itao minister itao no ministerial benefits even in no parliamentary seat come 2026 Agnes Nandutu togenda kwata kamera oddeyo kweni TV Nandutu yogeza balala kati gwe Nandutu bakumaze kati gwe oli kondo mu bamaze ogikozesa basuddawo Nandutu waabwe nobadde n'amalala ataakulaba wano ng'oyogeza amaanyi amayitirivu Nandutu waabwe olabye bwe bakulese mu bbanga baabu bakutaddeko ekintu n'abaana bo n'abazzukulu ekigenda okubalondoola kubanga bw'oba osaba visa obanga olina w'oyagala okulaga bakubuuza buli kimu kyonna maama yaani famire kyeki bakutaddeko ekintu ekigenda okulondoola abaana n'abazzukulu bo mukiyita kya lusaago mukiyita kya lusaago munyina ebintu bino ebintu temubizannyirako nze nalaba wano omuntu wano agamba abo abaana bakkirize emisango gye batazza bave mu kabula muliro bwe my friend manje kitegeeza okuteekako omusango gw'obutujju profile oyo neegendako omusango gw'obutujju kiba kigenda kuyisa bubi n'abaana bo n'abazzukulu mwe mukyazanya ensi buli weegenda olina okwebeereramu olina okukuuma ekiyitibwa profile ensi tekoma Uganda wano okitegeera omuntu okera kumata n'akuteekako ekkoligo omukyala n'owulira kati anitamu nga ayina mansion gyali mu kusitula emunyonyo bazimba kiro na misana ayina mansion gye yawamba obuwambi ekololaawo nga n'omuyindi yali agimuguzizza yamuwaako kitundu namugamba Museveni ajja kukumalayo muyindi we yagenda okubanja ssente bamugamba n'eggwanga ojja ddifuluma kola olugezigezi oba wano Uganda yammwe ayina amatiribona mu kyalo abakozi mu ddwaliro abasasulako ssente ya mwi wa musolo radio station ye operatingira ku ssente ya mwi wa musolo Anita Mungu ayo mukazi bulabe mukazi wa tabu naye Museveni ye ebintu bye akukozesa n'amala n'akuteeka mu tageti Anita Mungu ajja kugwa naye agenda kugwa bubi omulaba amaanyi tomulaba nti amaanyi bagamuwadde mu bujjuvu essente agibbye yadabbira bakama be kubanga ye baddawo n'ayisaamu ne baminisita eggaali
yagambye baminisita ba Museveni abo baddeyo mu bibooziboozi nga batuddeyo mu kabinenti yaabwe ne batandika okunyumya ebibooziboozi nga we yagamba ababaka ba paaliyamenti badde we yagamba bassekikubo wano abo baddeyo mu malwa nga batudde ku busubwa bw'amalwa ne bataddika ebibooziboozi by'omu bbaala di paaliyamenti esaasaanya nnyo essente nnyingi nnyo efuluma paaliyamenti ate tugenda kuwuliriza biboozi bya mu bbaala ebyo Ssenyonyi we yavaayo ekikazi kino Ssenyonyi we yavaayo ne yeemulugunyako Panado ng'avuddeyo ne yeemulugunya agamba naye ebyokwerinda bya mukama wange leader of opposition Joel Ssenyonyi tubibuusabuusa kubanga waliwo abavaayo okumwegezaamu abaagala okumumiza omusu twetaagayo ku bukuumi bano ensonga twetaaga tujja addressing ekyamugamba don't play galare who to assassinate Ssenyonyi we don't assassinate we don't assassinate those are stories from the bar kyokka kyo kyavayo ne kituulawo ne kigamba if you want to kill me I have from here I will go to Bukedea they will bury me from there you want to assassinate Anita Amongo tukikiriza kyo kiyina omulamwa era basobola okyegezaamu okitta naye Joel Ssenyonyi talina mulamwa era tewali nsonga lwaki baba bamwegezaamu omutta ebyo bibooziboozi ate nno kyayisiza eggaali mu baminisita ba Museveni ne kibagamba mwe mubeereeyo nga mutuddeeyo munywako buukyayi mutandika ebibooziboozi nti ababaka ba paalamenti babaguze agency ezimu nga yinula zireme okuddayo mu ministry ya works ne kibagamba we muba mulaba tetulina mugaso paalamenti mugijjeewo anti mwe mulina omugaso ne paalamenti mugijjeewo kubanga kibamanyi kyekiyisa omunyago gwabwe Anita Amongo n'abaalimu akatoola Bassemujjuŋŋanda abasajja abalina integrity abagezigezi obalaba bonna kaakati baafuuka bubwa bubbi Ssemujjuŋŋanda wajja n'akasukayo kakayinja mu State House najja n'akabanaga essente State House esaasaanya ssente weziti ne weziti ne bamala ne badda mu kakolido ne kimuyita Ssemujju kaakati biki bino Ssemujju naye ne yeewoomereza embeera yeeyo bw'ati omukulu Abed Bwanika wamu n'akabinja ke bwe bagenda okuyimirirawo bagenda embuvu ekalakaase ku lwa sipiika waabwe Anita Amongi okubanga yagobeddwa mu ggwanga lya UK lwakuba nti nomubbi wami wa musolo era mubbi wa ssente ya Munnayuganda y'ensonga emu eyamufubutuzza. So baganda bange mikwano gyange ebigambo byebyo tweyanza nnyo mukwano gaffe ne wamutwe webale kusomesa Bannayuganda webale gatta ddoboozi lyo tuli basiimu nnyo eri yenna mutu yenna avaayo nasomesa eggwanga abantu ne bategeera abantu baffe balungi nnyo era baagala nnyo okusensitizingibwa so bwe tufuna abantu ab'enjawulo kaboogera ebintu eby'enjawulo ebizzamu Bannayuganda amaanyi ebibatwala mu maaso banange ffenna kituwa amaanyi ate ffenna nga wetunuulidde kubanga twetaaga abantu baffe bamanye buli kimu ekigenda mu maaso ng'abantu baffe batambulire ku miramwa emituufu naffe gye twagala okutambulirako ng'eggwanga tulina okukkiriza n'okusuubira nti bwe tukwataganira wamu tujja kufuna ekituufu.